balino zisubula tuwakula entalo ze tutamanyi twagala ekintu eki twagala ekintu kimu twagala ekyapa twagala kyapa kya Suna Ben oba bitya oba yagula wasooka oba bayongerako awokubiri tuwe ekyapa kya Suna Ben ekyawasooka full stop twagala kyapa ogenda kulaba ku mizimu gy'abantu tolaba wano nga tukyali bantu tuli bantu nga tuli mu ngoye tumanyi okuzejjako bakunyumizanga abasajja babalabanga kiro ogenda bbala bamisana twagala ekintu eki ate tukusaba mukwate omusibe tufune answer mukwate omusibe tujja kufuna wano ne musala tujja kufuna kituufu tukwegaide tuli ku mavivi wansi siba Suna Ben bwona omusiba tujja kufuna ekyapa otegede ensonga eyo yes mbabuzizaako nnyo kansoke mpisewo bakama bange nyongera bagambe kigamba kimu nti mami gadgets obadde omumanyi mu gadgets z'abaana oba badde omumanyi muki kakati nno muganda wange gwayagala ettaka eryetongodde tetutunda ttaka lya ndagano mbw ate bulabula lya kyapa va mu bina abalemu atebamanyi bajje bapya tebamanyi bayimirira ntebepa ogenda tamu kyapa kifaayo kitya naawe gwe kyalema mamigi bagaga kwagana bavukulogangana nali simanyi nti abamu banaku betuma bwetumya obugagga teri mugagga wala na mugagga tutegedde olwalo this time ani yawendulya mama gadgets abantu abalumba gadgets ze buje twebuuza ani yawakula entalo ani yasenda abantu abalumba mama gadgets kabakadde kabeera kadde this time tutegedde ani yabasindika era ani yabalumba mbajjukiza mami gadgets bwe bamulumba nzo omu ku bava abamulwanirira era abali bazze okunona ebintu bya mu URA simanye gala wedduka simanye namulwanirira kulayisa ate kubwerere nkidemo kitegere mulekerawo okuloza nti buli omuntu waberanga ku mazima mulwaniriro standing nga naye si buli kintu tugenda kikolera sente gye wavudde wakuleko omukazi otali okubanga atandise okutunda ettaka gwe walisokamu mukazi gwa internet yakugana yakuzira abantu bakuzira byo bintu byewekola omanyi lwaki abantu bakugana toyina favor atolika ekikolimu ettaka libaddemu abantu banyi mami gadgets by the way bakalwa mukasa ya inspiring mukwano gwa bakalwa mukasa family eri together wait beba inspiring okuyingira ettaka sigo mu inspiring sigo basoka mutaka bazima bonna bagenda okufanga bali mutaka nayo mukaza za subude taka ate ettaka lye lyabyapa tasala buugiro tatunda butasa bwa ttaka ettaka lye lyabyapa gwayaga ettaka ly'ekyapa nonya mamigi shut up what nazala kikino oluzungu mba mukwata omwana mutwale mu supermarket asomesa tebanga sizza kati baticha mbeba sasula baaki omwana ayogera oluzungu lungi sinu mategeera hajena kutuka okunvuma nga sitegede byayogedde kati nsasula ki mbasasule banyamba ki so dolwecho ndagamba kigambo kimu nti mami gi hey you are saying what you can't play with your friends leave me alone you just give me a break don't quarrel with me Kailos leave me alone ndoza mula babuzi batu sinkane wakabava kusomena n'enzungu empitirivu ne bajja ne batujo kakati obatusasulira ki tubatwala mu somero tuyambibwe neta tuganyuddwa what you want you can shop in your things you can buy something on the supermarket I want motorcycle it's okay you can motorcycle and what and what your Zungu is too much I don't understand what you're talking buy car what get on motor center again supermarket oluzungu lungi so confused sitegere ebirala sibitegere you want what what do you want money money azita money omwana wa myaka 4 anfuki elesebeno ngenda kukyusa money you want money
ngenda kukyusa genda oyogere ne kitaawo oluzungu nze ndeka munnange genda eyo oyogere ne dokita ngenda bakuwe ssente siyina gafana baana kati nganyulwaki kyovala nsaagala genda ku ssomero ogenda kusomera kane nekakusaza obakuwa wakawa omwana oluzungu luyitirivu kyovala ze sikyala kusomera Alexander ne dokita bagenda kusomera nze bino bintu byebingana okugenda ku masomero ali wano anfukidde problem mumuwe ssente anjene mu mundu jange nze ndimu omwana ayogera oluzungu luyitirivu lwaki simukyusa essomero ne mutwala omuba mutwale mu PRU ekyaliyo UPE kyaliyo UPE oba UPRU UPE ekyaliyo mujinoonya musomese ng'olweggulo mu UPE ani bagenda kumpa babiri batajana lweiso ako bagenda kasara mu bantu bamutwale mu UPE usangana kuzungulu ensobola okuwulira waffe twasomera mu UPE ntasobola kunfukira problem kwenkana abo ensinjiga ajja olumu ajja kunswaliza mu bantu oluzungu ayogera lungi lulinga Lujamaika atabula tafukuta atabula lutabule essomero lino ngena mukyusa sijja kugwadda luna baana otherwise mbabuuzaako nembagamba nti gwe muganda wange ayagala okugula engoye oba okupangisa engoye oyagala butebe bulungi oyagala kukolako oba oyagala bizigo abakyala mutambe n'omulembe omwe basagalenga mwe n'omuduga basagalenga muddugavu nyirira oyagala wivuza oligino ogenda ewalita katana Dr. Rita Katana omuwala omutima mulungi nanyini Range Rover nanyini apartments asula mu Akurite abanaku bakunyiiga nno abantu batukolera nga balungi nnyo nga baana batonya batukozesa naye bannaye mukama bwagamba misa kyegamba nti bwagamba onooba teryagamba tobe tibwagamba onoga banange Rita Katana nkubuzaako nnyo negawe bali kulabika bulungi we notunulanga ekyokulya mama mazima yesime sajja sona we yesime enewe gwe muganda nge nkugamba kigambo kimu genda White Katana Dr. Katana asangwa liko Aneti Plaza tobere wa mlembe nnyo nkujukiza Nalongo Bridals asangwa ko Am Shopping Mall oyagala pangsango oba gomeso oyagala ya gown oba warand what oyagala yagula oba yakupangisa genda wali ku Am Shopping Mall ewana Nalongo Bridals wasangibwa atene City Bridals naye asangibwa Josta Fashions ali ku Am Shopping Mall ate gwa yagala Mediste Fashions oyagala kusubula bagula kamu mu Mediste Fashions naye ali ku Am Shopping Mall Kayongo Fashion City naye ali ku Am Shopping Mall ate nkujukisa Jordan naye ali ku Am Shopping Mall gwe muganda nge Dina Foods nayo eri ku Am Shopping Mall kati gwe muganda nga atambula nkwame kigambo kimu genda ku Am Shopping Mall byonna bimale oyagala saliyazo oyagala kusubula kyo oyagala genda ku Am Shopping Mall ozze mu Kampala oyagala kusubula genda ku Am Shopping Mall abagala omipiira gye gitojera mu kisawo kya Amis Kigundu jonna ejo mulembe nnyo agency yonna gijatanise okutojera nolwekyo kwata bukwa time ne date obere nga ate munango genda onyumye ku mupiira ngwayagala okola gym genda ku kisawo kya Amis Kigundu bagise Hams Fitness Center wali ku Ham kwenyini ate gym ya mulembe nnyo jaka agenda kubeerawo nga takulabirira akwa buli kimu ate Coach Richie naye wali Coach Isima Coach Abe Coach Rick naye wali okulaba nga ate bakwasaganye Coach Isima wali okulaba nga kwata mbulungi nobera madad sana walona Coach abakyala abo mulembe nnyo wali ku Ham Fitness Center nkujukira gwe muganda nga yagala emotoka ku kibanja mpola genda kusula motors oyagala gula motoka oba oyagala kwevuga ko yino gyotunda oba otuse okwevuga genda kusula motors mwegobe mu bwavu mwegobe mu buddu bwendowooza genda kusura motors gwayagala ekizigo nga bakone ngalo wenna bagusira nonya Love Mercy bwafaana still abatamanya bamulengera bulengezi wali omumanyi mbwakadama nga nyoka kenswera muno Katonda ayimusabo gwe bonyoma otegere kigambo ekyo kiri mu Bakolinso Katonda ayimusabo gwe bonyoma Samuel ekyokubiri Bible egamba nti Katonda akusitula kujja mu bisotosoto nakunazaako ebisaaniiko nakutuza n'abalangira gwe muganda wange oba oyagala kusana nakunyirira kutabula bulungi modo ekigubiza obugalo kikinoonya Love Mercy
va mubirimbo ate bulambo animbo masanze nalengera balengere nonya love mase nkudamu ne kugamba gwe muganda nga ina chacho ina nyumba zimba oyagala kusiga langi onungi genda mu Global Paints bagamba nti bogenda ate nogula langi eyo mulembe nnyo bakuwa transport wabwere bavuga paka woli gwa yagala okusiga somero yagala kuzimba chachi osiga chachi oba yagala kulino walinga mabati baina langi efanana ekola oluja ekola colors mu cement nona chegenda mu Global Paints wali mbera ku South TV Monday to Friday no mu Charles James Senkubuge mbajukiza anti ate abakyala abo mulembe nnyo omukyala Susan Makula aina kama kamwe akatalekeka women is dog na kuwulira kibaita Susan Makula bujingo muwomya oli awomese toke awomesa kigambo kya Katonda tubera ku sort and very expense nko jamu tebe na yaberako atero takamyaberako na kusoma na mawulira abalungi Faruk Sesaz na yaberako okulanga atakwa mauni ya gomulembe nnyo byonna Salt TV and Salt Radio ate Jeremiah yabera radio ne witi nancha na baberayo Adora Jimmy's Git 56 yaberako ku Salt TV eranga na yakutwalira da kusubira mu Ganga Team Party Africa DJ Jamo Vuchi baberako mu Ganga Team abana bo mulembe banyokula babine mibiri abaina solo tia inaba koza abalungi TV kyasinza okuba na ebiwale bijojolu birakemi TV kyasinza okuba na abana invumula abasajja boys dormitory gendo gambe sarifu temunkoya temuntabani nako nolwekyo gwe muganda nange beera ku Salt TV Salt Radio and Salt TV tubeerako nnyo Monday to Friday gwe muganda nange nkugamba kigambo kimu Melina Molo okawo osobola okusula okubeera ate munange nobeera madali sana gendo jeyo sente namwe temunkoya temumala ko mirembe tomanyi wojja sente gwe gwe muganda nkugamba kigambo kimu nti Melina Mall esangibwa Makindo yagala wa kusula yagala kulya mmere Queen Dish wali ku Melina Mall ate yagala kusula wantu wali safe babuza kukuba big spender bwe bajja Dubai ne batuka mu Uganda basula wali balungi oh my god this is my sis ne kamalize sigena mukwata mwana mukuru wage anyway nkugambe kigambo kimugwe nti genda ku Melina Mall oyagala kusula wantu wali security oyagala kusula wantu walungi ngolyoke oyagala offices oba duka oyagala wantu wakola wanajeyo sendezo genda ku Melina Mall wali Makinde ngokirirawo ngova ku Petro Stebe nanga kiriamu katono ekizimbe kiriawo bakise Melina Mall wewoka ojo kusanga omugage yagaga waledda eyakotedda manya fimenti zata ategera mwana omuto obere munange ate wewangulira aja kukutambuza obere my dad sana obere ngate munange ogenda okulambula nkujukiza gwanonyo omulimu oyagala kola business obogenda ko bwerwa gwanga ogenda kukola obo oyagala kufuna kusendeze wera company eyembajise Skypin Tour and Travel Skypin Tour and Travel yokaye manyu ye numugaga gotumanyi wano ye yokaye kutwala ate noga nokola noweza kusente gwe muganda nga anonya company okugenda toyina sente bulungi ozagala genda kubanja nonya aba Skypin Tour and Travel bajja kubanga bakutwala genda wali entinda kwa na mall ate mubanga tono bagenda kubera makaga ku Ntebe Road nga betongodde mu makaga batadisenguka bataliva ekyo mugaga byakola bamuse Don Chris nkujukiza gwe muganda wange oyagala gula ntebe furniture wa mulembe obataka genda mu Sozo Properties basanga Kamari Road bakuguza taka ngateli na pulana nchidema magezi gaze baba isa Sozo Properties bakuguza taka ngari na pulana mulekerawo gama nti abidi kwa bite wajawo nyumba fa mama za tatu mukwano kakana toina wadaka tasaketa ko baka bugiro wadaka ko yikali wale kale ntampeko owoza mbu abidi kwa bite kujja ko nyumba Sozo Properties ekuguza tene kuwa okuza Pringles it's okay nezi no ziwoma Pringles and what? You gonna eat? No problem. No chogenda msky genda Sozo Properties basanga Kamari Road bakubire kusimu ato bagame mboyagala ettaka ne pulana walyo dio nali oguze na oboguza yika 2 oba 3 oba 5 bagenda kuguza taka kwene pulana walyo ankujikitaga muganda wange nti ate Faruk and Sons basanga Ntebe Road unga opposite Petro Stebe batunde ebintu byonna bina furniture wo mu nyumba oyagala gula ku furniture wo mulembe oyagala kugula ebintu ebira biko bulungi gena mu Faruk and Sons wali ku Ntebe Road bali opposite ne Petro Stebe ate munange obera nabo Keti Motors batunda motoka oyagala motoka ezo mulembe nyene lolera debirala gena ku Keti Motors nkujukiza gwe muganda wange omwana oyagala mtu alako out kuuga bakuzanya gwata ino wesomero nkugambe kigambo kimu ntegenda ku Ucha Kids Paradise
Kids Corner Ucha Kids Paradise bali ku Ntebe Road opposite Zion Estate genda weyo gereko nabo munange genda ko ate olabe bakuwa discount kubanga byama bamusobola ba discount baba yise ba Ucha Kids Corner genda bali ku Ntebe Road katabana kubagenda kunyiga batalina endorsement muna tusonyiwa tukolera abantu yensonga kituna endorsement kati abalemwa bonna bali awo aberemererwa bayomba okufa obufi. Yes, I'm back in action. I'm back. Onagambye yani Queen D. Queen D, how are you doing? Queen D agamba chi. Onagambye, do you read the comments nzaga zachi? Oli wadde mboteka ko joyagala wembanje amenja kujisoma. I'm good, mami. Queen D amankubuzaako nnyo. Message obadde agala nsome zachi. Sajja kusoma message. Wamanze nkwagala, thank you so much. Nange nkwagala nyabadani ono. Captain. Oh, Captain Michael Mukula. My boss. My boss, how are you doing? Akasende nakafunye katuse. Wabale kunjagana okubanga mpaku sente nendi yako ndira ddala omudidi gwensimbiri nabanjagalira ddala ebya ddala kati gwe munange batonjagala. It's up to you. Mamigi abeere wano. Captain Michael Mukula nkwagala nnyo. I love you my boss. Wabale kubanga ofayo jendi ondabirira onfaako nkugamba gwe muganda wange oyagala kuzaala bulungi oyagala kwebaka bulungi oyina omwana wo mulwadde oyagala mwana we ng'ate munange abeerenga awona bulungi nnyo genda Bugolobi Paragoni. Oyagala kuzaala bulungi gwe ino mwana oba mwana we yarwadde gende Bugolobi Paragon oberenga ate omwana ajanjaba bulungi mwabalina amanya malwadde amanyo ganyenyera gavamo musayi bakwetedde abasawa bakugu okuva Esailand. Tuina abasawa bakugunga boba amanyo specialist nga bazerwa amanyo bali Bugolobi gyobadde omanyi Bugolobi Paragon. Genda awo muganda wange oberenga tojanjabibwa esawa yonna tujja kuba tukubuulira Bugolobi kati yakyusa eri mumanya ki naye gwe genda Bugolobi Paragon tobeera na mwana nga alina endwadde temuddamu kulinyanya nyina kubonaabona. Abantu balina oyinja mu mbuto, abantu balina biki, onayagala kuzaala balongo munundi gumu baana bataano akiveemu, oyagala kuzaala mwana muzungu oludewo wamuyo najalabula enseke zazibikira oyagala kuzaala genda Bugolobi Paragon ate munange oberenga ate obeera my dad sana. Nolwekyo gwe muganda wange njagala kujjukiza nti kooti yasazeewo negamba nti abayina amabanja gwobadde obanja kooti of judiciaries small crimes produce gwe muganda wange obadde olina omuntu gwobanja ombanja milioni 2 milioni 3 milioni 5 milioni 10 totawana gera ku police bagenda wala wonna totawana kuzabuzi bagenda wonna awali court buli every court around in Uganda agenda government small crime produce yamaze otongozebwa ate munange oluvanyuma lwa court ogamba nedda abantu bano basobola okutona ababanja sente zino ne basasula bannaabwe. Nolwekyo gwe muganda wange tobonaabona genda ku police totawana kuwonagana muntu kwekuba goba ine ndagano ngo ine kintu kikakasa nti wamuwa senezo wamuwola abalamuwole milioni 2 ne bawandika ntunze genda ku court straight goba gamenze na wolo ono sente manje ono mubanja genda ku court straight oba gamenze nze manje sente milioni emono yagano zimpa milioni 2 ono yagano tobonaabona na baloya lwansonga obanja milioni 2 atero wajja kusa milioni 6 obanja milioni 5 bajja kusa milioni 10 genda bugenzi ku court straight ate obere munange ngo oberenga bakwangwiza ebanja lo liberenga liva mu diro baba sana okuwa sente ne basigala noli ali mu musango nolekyo nonya court yona weri obagame na wola sente zange milioni 10 bali ku milioni 10 kudda wansi tebasuka mu milioni 10 nolekyo go milioni 23 oli wadde mutandikira ku police processing nga umanyi bwetambula nolekyo mbabuza ko nyene bagamba nti mbagala nnyo one love I respect you mwena abanjagala batanjagala nange sibagala nze sisika mugwasika kambeera sisikambulwa because I'm strong enough. I'm war child, you know. I was born ready. Nze ndi sponsored by blood of Jesus. Nze ndi I'm a testimony. Baba yagala okundo zako njagala ndeze ko tegere nti I'm a testimony, you know. Abantu banji ntwabamanyira nti bago bagulina. Abantu ambalawoza nti twali kuleve mukale wali omumanyi Yesu wamanyako please. Si kyalo oli gwa amanyako. Give me a break. You know? Abantu abasinga buli omuleka step afuka mulabewo. Kaina yaleso obuzibu. Mu myaka mugifuwa mu mmindi fe tujija mu birala. Mama Fina nkubuza ko nyene ngamba nti nkwagala nnyo Mama Fina asangibwa bulenga wokka buli lwa Sunday. Abantu banyi mubiddwa bafere
abaita bamafina waliwo omukazi agenda akolera mu linnya mamafina kanatwala abatwala abantu abetunda ebweru akoze kyamanyi nnyo kulonyo n'erinnya mamafina ng'alibbiramu yamuwakulako entalo yava mu bizigo buli muntu abadde mu bizigo ayingidde obusamize simanyi lwaki abala bawamatuseyo befudde motifeno sipiika naye sigenda kuwa ono namwandu budde namwandu w'abasajja sigenda kuwa budde wabula njagala kugamba ekigambo kimutuula omire empeke za sirimu nzondeke abantu bangi munonyako amasanyalaze wenawakana akadumpuni amasanyalaze nolowooza nti naawe njagga kuwa sijjagga kuwa Samira Manda zo nema wennotunulanga olukuku wajjula oluwumu oba amannyo gebereka muyina amannyo mangi mukama lwaki ofuna kuba engumi ne gakunkomokako sesemako amannyo gakendeere oyina amannyo mangi mukamwa oba amannyo gebereka olwenyuma wafaanana wati nsaasira kujjamu engoye sigwe atuutira amataka agali awamu galinga ekibondo kyensekere wenna olinga ekyokero olinga tanulu bwoti mabina ki balige babundula agajjula ensundo wenna olinga zebbula kulosinga oli wa birangirangi ne bw'ononvumira emyaka emeka tolintuuka ne bw'onompanulako entalo mmeka togenda kuntuuka tesigenda kuwa budde njagamba era uranikiriya sirina budde bw'abalayifu feeriya sigenda era mwogerako kati muveeko njagala ekyo mukimanyi temunira liplay yange temutawaana sirina budde bwe manyi bingi nnyo byensobola okumwogerako era nina bingi yawumpugumiranga ewange gyazungiranga nga nsaba abasajja emyaka gye si gye gyange mukazi mukadde nnyanzaala emirundi egi nze basebba wamugonza sabalabakabo yabenjererangamu sirimu gwayina oyo oli owabakasozi yabasookawo lwakuba bakasiba yingini Dr. Lasidi kwagwe yakasibanga yingini abakusiba yingini nja kuboogera werabide nti lisente wakasaba Amini kuba Namasaka n'omuwongayo n'afa gwe namwandu wa Amini wali kubasukasuka werabide nti wajja kubasukasuka nga tutandise ogenda mbasukasuka n'osaba abasajja ne weewereka Amini olw'okuba olina ekisani yali akakwabakako n'afa werabide ebyo bitega byowongamu abasajja gwe namwandu w'abasajja akagambe kino ekigambo era nkumale mirempeke enzondeke funa obudde bw'eddagala osetolinge oyo omwana gw'olina wakamu wakola ddeni abasajja bana okuli Zolo oba nkuddemu bulungi nga si ennyini ye nagwe saagala kwogerako ow'eggulu mwaba ne mugenda eggulu sente za logi ne zibabula ne batandika okwebakako kirindi ne munno yabyogera nga abantu balowooza nti alimba nga muli epulungo ne gwafunamu obutoto mumanyi wawulwa bakopolo 8 bonna bakola ddeni nga tekuli nnyini ye muwe kisa kya Mukama ndaba naye yakozesa lumu yakoba kakolo munangamba wamala mazi oyo muwala Bless nati simanyire ekyo yaliwo nali waluna wali natana nnyo nesisi wala natugamba namwebakako gwali gumusirimu dira ine ensundo mu nnyuma yamala mazi buuza lekyo abata yaliwo nengamba what wamwebakako nemmanya nti oli wala yisa toli kidoli kati obudde obwoga nawe sibulina ekibaluma nkimanyi wenzimbo badde ogamba nti si wange anawe gulayo akatasaka ettaka wano mu Kampala tumanye ozimbewo situla kalino iwe ku sirabu washa walinga obuyumba bw'obumiyu oyogera kunza inzimba kalina ate ekirungi omanyi nnyo singa tewayenjereranga wange ng'onyigana akada netunulira ogufeesi mu kamera abana nembagamba mumugambe agambe taliiwo werabidde wazunganga kinga ozunga n'akakaana n'okakuba ne muliro wakola ddeni ennyanga tekwitata wa mwana n'okakuba mu muliro oyo omukazi gw'ovuma si yakutaasa abantu balooza mbu byakuvuma alimba wasiba ddumba ng'oyagala kubakeko emirundi mukaaga buli lunaku houseboy wa Aidi Namatovu n'omutunga n'akamotoka njagala bonna bw'asobola genda ekibuye ku poliisi mulumu 16 osabe fayiro eriko ddumba olabe bawandiikamu ki bino si byakunyumya si byamboozi fayiro bajja gikuwa bawandiikamu ki annebakengako emirundi 6 kyekyasibya ddumba mbuyagana okunkola kani imagine
fa basajja batulina batusussa obungi oli kuffe boliko fe bakawomera otumanyi omanya basajja batwalina olunaku gwotawa oli ku mukalo oli ku mulundu go mudogo yesibe biye yenzi kusima inti ajiwona sina nziku yokane limwe birwadde ebikulu ebirala wesi bakayikuluimba lwa kabimbi olimba lwa kabimbi okakasa olina wa toyawula kumayiminga na kuyimba bagogolinga akabimbi balabe yaluyimba era baluyimba nani waloyimbye ko gwe wasaka kwesa kumukene golese empura jotaguze ebe wazunganira sinze simanga ko mukadongo kamu simba ngako dekera wo kunesi bako wasoka kunesi la kontino tata afe yomuza sibera sizi chikofi atanzala ngako sibera nkona wa chikofira wadoru nako be second nkudamu sibera ngako wa chikofira wadaka tikitiki simba ngako mukadongo kamu naimba na birimu igoza nayo sayimba yo echanja yo kutuzina nayimbira wa chance na Lubega erabo yatula saddamu kuyimba todanga muno okumanya nzatemba wangulya kumazima njagala kubenjogedo jeche nimbi jayo che nimbi ontwale mukoti amini tayafanga yakakweba kako sigo amugamba nga mugende mbasa abaganda je mwagenda ngera kai sigo amuwongayo nsambu twamusiga sirimu nafa njagala bannama we ne ba YouTube mugende wali ku bannama saka we bayite wasuka suka sura we yaguze kati mubuza nti ono mukazi wadagala ensasa mu mutwe wano yatawa basajja bameka chokate mba mubuza mugende wali ku bannama saka njagala YouTube yenna genda ku bannama saka wali we bayite wasuka suka bataniko kuwembozi tusirikire ebizibu bya mmwe tusirikide ebirwadde bya mmwe wano wagane wetunde juba ngolimba limba abantu nti olimbweru jube yasoka noda na amayute nga tolina woswa n'enkusuza nogenda babanga ine bakuzina nodda wanongo olwadde birwadde wenna wennoto nyamasira n'enkujjanjaba wesi bakubala yakadogo mbu bakubba ebintu nsalako gwali omanyira kati ng'omwenjerako omanyi bwakwogerako omanyi bwakwenyinyala tubadde ku koti ya ali nga nze gwosaba transport njagala wegaane ng'ota Allah njagala wegaane katonda w'ekitiibwa ng'otulaba oti olalaza Silivia wali otosipa obadde onvuma nga tebo nsaba ssente nze njagala oveeyo gavumenti no nalwanirira Ali namusaba ssente West yazimpa nga mwe mwabba famire ya Ali mwamala kubba famire ya Ali muganda woli ne mumubba ssente ne muswala ne mukyusa otambi ne muddewo omukazi kati ng'omukazi ali mu kkooti ali mu mabanja tate mumuyamba nakale badde bamutwala luzira ngala tubalabayo ani mwani moloza nti family ngagga nnyo mulimu ssente ngate mumuyamba kati mwamulekawa nejiya badde mu kkooti bamubanja obukadde n'obukadde Ali asasula luli milioni nkaaga n'amugye luzira kale nagenda omusasulira mwamala okumwokesa yengalo tutabala mu kkooti buje batuwa bulidde tetugenda ne Ali agera tetukyabala bamwe ate omukazi wamaye misango malanga bamunonye production na warrant nga zirumye ngate mumuyambye ati mwagamba nga yalisanga Ali yamugulira ngandawe yamugulira ngempale ngate mumuyambye mufuna mumuyambe ngeje mwamubba okakaso kyasobola okugenda n'omukazi oyo kuchwa mukola okyasobola okakaso osobola n'okuyimira wali omanya amalusu gakuwanda nemumwetera ebizibu pera wotasondera wajja ku musango gwa alien skin ngoze kusonda nze sisonda I'm a rich aunties look at me nze sisonda wera brende million na nage nawe ensambya nze nagaleta nagaja wa Ajamis Kigundu gosobola kuba isimu ne bakakuwa osobola kwogana ino matuta nagakuwa million yana balo ya bensambya we bali nina bo bwenti wera bidenti nze nakola leta ya withdraw okujayo musango no mwana wera de mwana wa Asani njina no jine liko no mukono no wange kweguli
ebyo byerabidde lwaki mwerabira mangu lwaki mwerabira mangu omanyi bigabe nayogeranga ne Alien Skin mu kkomera omanyi bwe yali omanyi obulamu bwe yalimu wala osobola okutuuka ku Alien gwe ku Lwomukaga ne Sande mu respectinga abantu mwawule business n'okwagala bwe mba mwali mu business zammwe ez'ebivvulu nze saali mu business era ababalangira mwabasasula nze ni muwagizi wa Alien si muwagizi wa bapromota ensonga eyo gitegedde bulungi ni muwagizi wa Alien Skin tulina wano abantu nga Keti Motors bwakola ekivvulu fenna tayetakisa kumala tukubira simu Keti Promotions tulanganga nabana tukubira simu kubanga tulina contract naye business is a business. I'm a businesswoman. Siri wala isinga bondowooza eddobozi lyange ddene nnyo. I'm a big brand. Kyovola mumpadikirako empengere mwenna mufuna amanya. I'm a big. Gwe Kasuku lekera okunjagirirako naawe. Kasuku, you just give me a break. Lekera lekera Kasuku. Gwe Kasuku abakusanga manyiwo kuba nja kuvuga nje ntinda. Nja kuvuga nje ntinda twe facing one on one. Sina budde bwakono na nja kuvuga njije. Lekera okunjijonkera. Nja kujonkera amabete gakweyawule. Kasuku nja kukujonkera akapa makeyawule kanako. Lekera okunjijonkera blaza. I respect you because your wife is my friend. Your kid is my kid. My kid is your kid. You just give me a break. Please put a respect on my name. Nze I'm a watchard. Nze ndi mulwanyi wa ntalo. Mpaka entalo ku bei raisi. Nwaneze banja. Mayina okuzewola. Atalonta kuddeko. Ojja kumpulira. Omanyi oba nnengera. Njagala ontegere bwempunya. Bagamba bugami nti mpunya. Njagala ontegereko bwempunya. Nyongero gamba bagana. Nyongero gamba bagana. Nga basiramu. Ali ata nange abana bale Dubai tubasabira mukama basoboze olaba mu Uganda gukocha no gulira mu mutwe mukawompone mu kabina by God abazadde mbakubirira omulanga kuba bana mbapakingire ku mazzi bottles mistake mu amazzi bobado twala bottle ya juice okateka mu amazzi enyonta mpitirivu nnyo ebinyogoga bitono kati abantu abatunda abakola be balina fridges nene okufuna mu ekinyogoga omusana mungi nnyo guli too much abenda mwegatte nga mukitegera nti nabana asembedde ayasamyati mugenda funa embuto wano mutandika okwegoba mu November nga musuula obwana mutuyambe essawa ya lero kabakamu lubuto omusana bwe gwakati nabana asembera n'ayasama mulekerawo okwegatabye muteeka kasa mugenda tufukira wana ekizibu mwesibe ku byapa by'abantu temwesiba ku byapa by'abantu omusana gwako okufa obufi nabana yasaamiridde bwati alinda tondo ligwayo buli kiri ku likodi oyo Kasuku engeri gyagira ennyala bika yabimanyi singa babuulira buli otonyeza ne tondo butondo ogenda kutonda omuntu omwetenga naye taleetegese abana bamusinga bababuuza nti family eno wali ojagala ogiza alamu abana bamubandi beeganyi abana bamubandi eganyi family ezo zimu okubazaalamu n'olwekyo mbagamba ekigambo kimu mwegatte nga mumanyi November temuleeta obwana ne mubusula ku geti z'abantu
temutwasaminako ku November nga mutumbidde omusana gwaka n'owuliranga empale yonna ekubibiridde kansasira bakazi ab'amagina amanene nyabo abamamina amanene amamina agakasuku kati nsasira kasuku si yajagira oyinza omusanga kati nga lake wano ngamba kyona ku simu yange mukusimu yange nkubira oyina sente abana bali mu Dubai tubasabira musana mungi nnyo ate kati kyemanye Dubai kikabuka ne Allah basobozese Jessica bakaserebera mbeera bubeera ate bangambe mbadde ngenda ko China ne bangamba nti ate yo wali too much wali cold wakutewe wati ne bangamba baninde mu nga 2 weeks or 1 weeks na yeze Justin chamukamu kati ntinja kuba nje bituka ngambi vuddeko nane njagala gendayo naye bijambi buna agenda ne bangamba nti wali ngane visa kweri naye anyway chemba gamba nti gware Dubai nonya Jose Rooms ali akubania street atabere munanga kola kogenza kusubula yagala wakusoda chiko ba wakwe bakamu wakutereka bintu nonya Jose Rooms ali kubania sawo bakubania street ategwe muganda wange yagala visa eyobwangu yagala kutamula yagala card ngenda mu New World Visa Export Baby Rich ajja kubanga wali one love okay dear tomorrow morning okay bamuise Baby Rich wali mu New World Visa Export genda wo muganda wange obere identified nkubuzako nnyo ne bagabo bali kubango kikwasaganya abantu ngate obakwatagala mulungi mbuza ku Zack Meyer First of the Year last year how are you doing ogamba ta muganda wange mwabale kubanga te munaye mukikwasaganyiza n'okubanga abantu muba making happy every time every day every what and what tebe kubagiza tebe wa stress omanyi stress abantu bali takweta kimnana nkubuzako nnyo ndabya DJ Ram omugamba DJ Ram mwagala nnyo mumbulize ko nomugamba nti mwagala nnyo Zack kimnana nkubuzako onkumisinga na kuzinurudo kubulizako oba omwana ali ata I miss you my brother but mbasaba mukikwasaganye anytime any day bigwanga that's life tewali mbeera ya luberera tewali wali birungi byokka tewali wogenda kuberobere perfect Kailos don't come please don't enter please don't jump not close excuse me go back Mom, yeah I want watcher. You want what? Watch. You can't buy. No, the more you want, I want to the problem. You can't buy. Let's go to the supermarket. I'll be a gala. Never get the ice cream. I'm sorry, Munji. Gwasarifu. Kugamba itadogo mananaze mbako mimwa yali debe nyanje unye mimwa. Mukubire jango jeko managena kuntawanya. Haja kukiza jakola hivi. Magaye mutwale musawange ni mugaye. Bijeko. What one? Don't come here. Don't. Jango jeko bila hivi. Nyangala kujukiza kigambo kimu twetaga chapa cha suna. Hello? Okay my dear. Tomorrow morning mbajukiza kigambo kimu twagala chapa cha suna beni. Mu bulungi oba mu bubitu kyagala. Statement zo zigamba nti awasooka suna beni yagula wera yajayeka. Tuwe awasooka. Chokata awasooka yo wale nyumba. Ebintu bino. Yes. Don't do that. That is bad. Hi, Laos. Go and talk with doctor. You can talk to doctor. You want what? You like what? You want to drive in what? Barotobeza idabo mulembe omuseveni oluzungu lweboogera oba singa twasigala mulembe gwa amini
tetwandi bade na luzungu lutwerumya nnimi luti kati nze nebuuza basomesa banyamba ki kusomesa mwana kunsumbuwa na kumpa stress omwana ayogera luzungu luyitirivu nnyo nsasulira kusumbuyibwa oba Kasuku yandetera abaana be bamuwana nga abaana boogera oluzungu n'enswala n'empita babuyitabi Kasuku lekerawo okundetera abaana bo lekerawo Kasuku abaana boogera oluzungu oba abaana basomera bwa abasomesa batuyambye batutya abasomesa mutuyambe tutaffe abazadde abasigala awaka tetuganyi bava ku masomero bada kati ffe mutuyambe naffe tujja mutusomese kuba tusobeddwa tuleeta abaana mbatusomese mbatuyambeko abaana badde bakaboogera oluzungu luyitirivu nnyo ne tutandika okuyitaba n'okuwuuna n'okuswalaswala kakati tuyambiddwa tutya ekitusasuza ssente kyonna kyekiriwa ekitufu kiri ki sisobola kalubizibwa kwenkana bwe nti embwe maleka emirembe n'abaana bamaleka emirembe bemperera mpulira nga nkalubirizwa nkalubiriziddwa oluzungu liri too much mwana wa baby class ayogera oluzungu n'oyitaba emirundi nasibwa uno nti I want a cup ekyo kiwulira I want a cup. What is that? What is this? No itaba mwana nga where my wash ogambe chichi mwana mbuzo yogede kigambo bikirasi chichi nnyo ekituweereza abaana ekitufu kye kiki ukoma waka kutusumbua na kutusulesinga ate ffe batasoma nga tulina school fees. What's going on? Ekitufu kye ki anasobola okumpa ku magezi onagambe nti I love you, thank you so much. Ono kalyanga agambe nti lumuli nzitate lwaki osoberwa mwanyinaze osoberwa otabulwa omwana adde waka kujja wana amayuga si wanyoko yes mpaza mulungi atulaba nkugambe ekigambo kimu obudde bukwatiridde saawa yagenda kulabirira dokita nabaana saawa yagenda naye nja bagamba ekigambo kimu twagala kyapa kya Sona Bay tugenda zuukusa buli musambwa buli muzimu buli mando paka mnatuwe chapa wanna go home, wanna go and play, you can play. Wanna you go nemba ne uli luzungu nze nena you can play. I don't come don't okay.